Polisi erabudde bannansi ku nneeyisa yaabwe singa baba si bamativu n'enneeyisa oba empisa omusirikale gy'aba bayisizaamu. Okusinza ku mwogezi wa polisi mu ggwanga Kituuma Lusoke, abasirikale bano balina bakama baabwe waggulu kale nga basobola okubakangavvula. Kifo ky'okutwalira amateeka mu ngalo, twala ensonga zo mu maaso. Buli mupoliisi w'olaba w'oba oli naye awo ayina abalala abamutwala. N'abo abamutwala bw'oba owulira nga nabo tomatidde nabo balina ababatwala. So tetuwagira kikolwa ekyo eky'okutwalira amateeka mu ngalo, era tusuubira nti naye waali wonna kati yejjusa ebintu bye yakoze. Lusoko okuva bw'ati kididde akatambye okutambula nga kalaga omukyala amanyiddwa nga Masse Timbitwire Bashisha okuba omusirikale ow'oku nguudo Mukamaawe Charles. Okusinza ku Lusoke, ono kigambibwa nti yali akoze akabenje naye n'agaana okuyimirira newankubadde nga poliisi yali emuyimiriza, era bino kwe byava. Poliisi yavaawo n'amusaba pamiti, n'amugamba omanyi mpa ku pamiti yo oziza omusango guno bwe guti na bwe guti. Naye omukyala tetumanyi ekyamuli ku mutwe, yaddamu kuba mu poliisi. N'amukuba n'ajjayo essimu nga bw'amurikodinga, nga bw'agenda okumulaga kikyali. Yayogera ebintu bingi nnyo omupoliisi engeri gye yali atubuuliramu, n'amuwambako n'amasimu. Tetumanyi obusungu oba yali asuzeewo olunaku olwo. Ono era alaze emisango egiguddwa ku ono. Twamuguddeko emisango egya traffic n'emisango egya CID. Lusoke asambaza ebadde biyitiŋŋana nga bwe babadde bagenda okuyimbula Masse olw'okuba alina omunene gwe yakubidde akasimu. Oba olowooza osobola okuintimidatinga omusirikale omupoliisi yenna mu mirimu gye ng'okozesa essimu, bw'oba obadde okikolanga ng'oli eyo gwemanya tekikyasobola kukolebwa kati. Tubadde tujja tubiwulira nti abantu bakuba obusimu, naye obwo obusimu omusirikale waffe n'amala avaayo n'aripootinga nti ndi ku pressure eya eva owoono, we shall take you on. Mu buufu bwe bumu, omuduumizi wa poliisi awamu n'abantu aba bulijjo basimye n'omusirikale eyalabwa ng'alambika ebyentambula newankubadde nga enkuba yali etonnya. Bano baali babiri, okwali Tusiime Abdallah ne Orashaba Rashidi, wabula nga aka Abdallah Tusiime ke kasinze okusaasaana. Bamukwata obufaananyi nga ali mu nkuba akola emirimu gya traffic, naye ate si awo wokka, aze ng'abantu bamwogerako nnyo nga akola nnyo emirimu gye ng'alaga okwagala oba mu luzungu kye twaliyise patriotism, zeal and love for work. Tusiime mu kwogerako ne bannamawulire ku kitebe kya poliisi Naggulu yeebazizza omutonzi era n'awera okwongera okuweereza eggwanga lye. Labira abamawulire b'amaanyi nnyo, nange banaye mwebale nnyo kubanga if singa tali mmwe okukuba obufaananyi okukola biki, no one know me. So mwe neyanziza nnyo era mpromisinga mbu nja kugenda maaso nga nkolera Uganda eno, njagala nnyo ensi eno. So I promise ngenda genda maaso nga nkola n'amaanyi. This is not the end. Tebikoma wano, tukyagenda maaso tukolere Uganda. Mwebale nnyo. Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.